The Newsroom, where untold story is revealed. Honorable Mpuga debate tugize kwa Lina Mwagira neka tugize bali bamuwebazaaki. Listen. Yeah, wakanyote government nekwebaza bali bamuwebazaaki. Nalinga naye wano ng'ogamba anti nze saagala nnyo kulumba muntu. Nze nali ndowooza nti bano abaana ba Nuupu babeeredde bakijambiya. Omanyi abaana ba Nuupu bakijambiya. Nali ndowooza nti Mpuga bamusuffocatinga. Munyagwa atabukidde Mathias Mpuga Nsamba namulangira ssente zibagenda maaso n'okubeera nga bamuwanga amubuuza zaaki era wali okoledde ki gavumenti okubeera nga ekwebaza nti weebale munnange egenda maaso n'okubeera nga otuvuganya nnyo. Ebigambo bino biwanvu era nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu kansooke nkweka vidiyo kano wabula video soko jimpereka like wajiwa like oboji wadde muliro okukitambuza otuuka ku buli sekinoomu nawe atanna subscribing nkusaba soko subscribing ate tusobola okubeera nga tweyongera aba Hope Christian Fellowship International Church Africa bagamba bategese okusaba kw'okuyita mu kiro bagiyite overnight eya crossover ng'ennaku z'omwezi 31 abagenda kubeerawo wali eri ekiko kigo ku luguudo oludda ekigo ku Ntebe Road. Kakati video ya Munyagwa yeno. For sure, Honorable Mpuga debate tugize kwa Lina Mwagira neka tugize bali bamuwebazaaki. Listen. Yeah, wakanyote government nekwebaza bali bamuwebazaaki. Nalinga naye wano ng'ogamba anti nze saagala nnyo Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kulumba muntu. Nze nali ndowooza nti bano abaana ba Nuupu babeeredde bakijambiya. Omanyi abaana ba Nuupu bakijambiya. Nali ndowooza nti Mpuga bamusuffocatinga. Omanyi nze ndi wa mazima sirimba. Nga ndowooza nti bano ba Mpuga buno obusajja bukijambiya bukkavule bubasuffocatinga. Tugamba no bambi waba basuffocatinga tukolenga bwe twali nge South Africa batandike frontier yaabwe nenga fena tulwanyisa omuntu ogwo nejjusa abaana abakulu abo nabadefendinga nnyo naye kinnumye nali manyi nti babawala nabuwalanyi naye ate ngenze nkikiza omanyi President Museveni bwakuwa ensimbi ze President Museveni alinga mukyala mukadde bwakuwa sente ze ne mutuuka ku mukolo ayagala muzinire mu ttaala oba ogenze gyali olwagala kasente omuwalula omuzza mu lusuku yakuza mu ttaala ayagala bakadde banne balabe bwe yafunye eddenze etto kati kyekisooka. Namba 2 President Museveni olwo yeyisanga omusawo omuganda. Omusawo omuganda bwakuwa obugaga okutuma ebintu ebitatumika. Ngenda oleeta eddolero lya Munamagoya, ngenda oleeta omukira gwakye konkome nga lina Magoya, ngenda oleeta ekibumba ky'ensiri kati bire bali mu kubatuma. Opposition mu diverting eve ku byabesigye mbagambe muze kuteesa nange. When our freedom fighter is in prison rotting, bano batekewo kyagenda ekirala tuli mukuteesa ne Museveni. Okusinziira ku Munyagwa agambye butya bwe tuyinza okugenda mu maaso n'okutuula n'okuteesa n'omuntu ng'ono tagoberera mateeka ye President Museveni Kaguta ono nno nga yenna ntawabulwa ate gwe ogende mu maaso n'okubeera nga otutegeeza nti ye muntu gwe tusaanye okubeera nga oba oliawo tuteesa naye agambye ebyo nno tebijja kubeera nga bikola okubeera nga tutuula ku mmeeza y'emu n'omwonoonyi. Such a person atagoberera mateeka omusajja ali mu kumenya ssemateeka emisana tuku gwe Mpuga n'ogamba mugenda musinkana. President Museveni abanja ky'eggwanga lino kimbuli kyemugenda okumwegayirirako yende family bafuze eggwanga lino emyaka 40 bagaggawadde kati atubanja kife twamutwalako ki. But you have done it all and listen singa Dr. nze obusungu bunuma ekinyiiza nze bantu kuzanyira mu struggle y'abana Uganda ate Honorable Mpuga njagala muvembere kiria listen nze okusooka nabasaasira nga bano abaana ba Nuupu bagamba nti bano bafuna sente okuva mu 3.8 billions kugamba maybe byakusaaga tugenda okola DP block nga bayitidde mu Vincent Mayanja navayo bano tubagobye bafuna 3.8 billions twagenda okulaba ka Robert Kabuleta Joseph Kabuleta navayo n'agamba bano mbadde nabo mukago bayita Whole Alliance naye mbavuddemu basajja bayaye bajja kuntunda bafunye sente
mwandiba mukozesebwa okukiriza ebigambo wallahi ntandise obikiriza mwandiba mukozesebwa muyinza okugenda ku bigambo ebyo nga mubalata tugenda kuteesa at least basinga oba badde zikyagulanyi simwagala tetuzikwate tuzigatta niyo basinga abadde Kyagulanyi nayogeramu nandiwuliddemu because akalulu akaweddewo badde simwagala yali namba 2 yali ku national level n'avaamu ng'agamba banziba you get the point singa yayogedde nanigambye oba wakirimu wadde naye tetwandimukkiriza twandiwe mwana Kyagulanyi no struggle siiyo oyagala obuyinza okukyuka mu Uganda emba bwe bagenda obukyusa abo bakaddeyi bannanga abo President Museveni ajje n'ekiwalaata kyatuule n'enkofiira ye gyeyomanyi atuule ati awuliza abo bakaddeyi bannanga abo oyo musaati z'enjeru ezo atuule awuliza empuuga ne mukaaku kakati nno mukaaku ye ebibye si birungi yadde n'akamumunye gwategeezezza nti opposition ne bweneeyuza bagenda mu maaso n'okulwanagana ne Mubiru ng'era gwapatiisa erinnya lya Mubiru si mulala ye Mathias Mpuuga Nsamba. Opposition igenda kweyoza tujja kubeera mutununule eggwanga lino Mubiru adde ebbali Mubiru ajja kudda ebbali so bano ba Mubiru mu nnyanja nera mwekyo atabimanyi bimutiisa mu ennyanja amazzi gaddugadde ne Mubiru agenda kudda ebbali bannayuganda bali mu makomera tebalina na misango Dr. Besigye ali mu kkomera bamuvunaana emisango gy'atakolanga ne Haji Obed bannayuganda abamu abaana abamu mu kalulu akaleeta abo abamu bennyini mube mupyo Honorable Mpuuga n'abalala abaana abamu ne kakati bakyavundira mu makomera. So abaana abamu babula. Who should lead this dialogue therefore if not these people? Nakuba nakugambye dialogue tetugigaanangako okuteesa tetukugaanangako nani gwoteesa naye yakyusa n'erinnya ennaku ezo neyita tubahaburwa kitegeeza omuntu ataweebwa amagezi okuhabura mu Lunyankole kuwa magezi kuwa muntu magezi okuhabura agambye amukori tubahaburwa nsiweebwa magezi eririnnya yakali eyitanga akuzi the NRM part of the interparty organization for dialogue. Yes. Era president ajana atula. Bakubuli ekye batese. I think nze I'm buying into the notion ya million 5. For sure Honorable Mpuuga debate tugize kwa lina muwagira naye katugize bali bamuwebazaaki. Kakati nno ye council Nalukola munnamateeka omukuukutivu mu kibuga Kampala muno munnakibiina kya National Unity Platform era nga bagamba nti ono ajja kujja kubeera nga yeesimbawo oba oliyeewo mu kalulu ka 2026 avuddeyo n'agenda maaso n'okutegeeza nti alliance gye bakoze mwana tu terina makulu era tewaliwo kyegenda beera nga egatta ku munnansi yadde akamu n'akeddagala bwe kati ebigambo bye nkusaba nabyo obiwulirize bo abalese alliance democratic alliance ebigambo bye bakanyuga bizitowa bakanyugira bannabo ng'ate obikanyugira ate ebibiina ebirala ate nga bweyagala okutuula nabo ate ng'ekibiina naddala kye bakanyugira ennyo ekyo ekimyufu kyekisinga amaanyi mu opposition kati alliance kijja ogenda okukola era singa babaddewo enteekateeka y'okwagala dialogue maybe yali badde ekifronting that is nebo balingerera walala ate kati abantu ate beyali badde nabo ebibiina byabwe babisuulawo ate ne bayingira ekibiina ekirala ate ne batolotooma ate olw'obutaba bamativu n'engeri ab'ekibiina ekirala gye baddukanyamu ensonga ekyokulabirako mukulu Mabik yakola ekibiina kye bayita SDP ate n'agenda akima tiketi mu NUP ate bwetaamuwa tiketi ate mu kifo ky'okugenda mu kibiina kye neyesimbawo ng'ali independent ate tiketi n'agiwa mukaaku mu Lubaga South ate n'asigaza akakoofiira Samukazi bwe nkwebaza okuleeta omukulu oyo yenze mufunze nja kubuuza ekitiibwa agenze n'agamba nti Mawu Bobi Wine si ennuufu kati be wawandiikidde oyagala okusika notese nabo baani abaka palamenti obavuluuza awo n'ogamba tebalina makulu simanyi basimi bantaana ate nga bwetala okutesa nabo so nze lwakyo okola ti esi kiriwo kiriibwa naye kijidde mu kiseera kyakuvuma Bobi Wine kyakuvuma manvuuli ate nga gyemuli wala ofunye amawulire ng'ebire ku social media okubitambula nga muhoozi
ate agamba nti oli mukulembeze mulungi wakudulidda yabiki nkyakulaba ddala kifo mwami Museveni wanaba yeesimbyewo koda okujja naye wesimbyewo mukulu w'Omasasi Mpuuga wekitiibwa ddala Muhonga nakuwagira so nemaze ngamba mukulu Mpuuga tekubaba wayini ekyo kyemwaleese ekyo kyagire mutima mubi nkekuvuma abantu nemuvumansimanyi muli wabisiyaga abasajja abawakadi bwegwani yali mujja ewuwe yabayita tuli ku Beyond the Newsroom nkwagaliza byonjagaliza twesinkane nga Mungu asiimye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.